olweggulo minisita y'ebyensimbi enkulaakulana n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija yayisizza ssente omukulembeze eggwanga ziyasuubiza okuwa aba bizinesi entonotono obuwumbi 200. Kino tekijjaawo kwemulugunya kw'abasuubuzi ba kuno olw'engeri gavumenti gyetittibyamu abagwira. Wakati mu kwongera okugaziya amakubo agayingiza ensimbi mu ggwanika ly'eggwanga, gavumenti ezze eteekawo ebibangirizi by'amakolero mu kaweefube okufunira bamusiga nsimbi ebifo ebibamala. Kyokka ab'emirimu emitonotono bagamba bo tebaweereddwa mukisa kwegazanyiza mu nteekateeka kika kino. Like industrial parks, we need to be well thought through. This set up proper business cases, feasibility studies, and say this industrial park is feasible, this is how people will come in, this is how it will attract them, this is how it will create employment, this is how backward and forward linkages will take place, and so on. John Walugembe, Senkulu w'ekibiina ekitaba ab'emirimu emitonotono mu ggwanga ki Federation of Small and Medium Sized Enterprises Uganda, agamba nti lwa butabeebuuzaako naye bingi bye bakola ng'ebiseera ebisinga tebiina we biyambira kusitula byanfuna. Instead of supporting entrepreneurs, we end up supporting weak incubation centers by paying salaries and this and that and stuff. When I look at government policies, it's full of incubation centers left, right and center, and none of them is seeming to deliver what we want. Gavumenti y'emu yalangirira enkola ey'okulaba nga bassa essira ku bintu ebikolebwa kuno okusinga ebisuubulwa ebweru w'eggwanga nti kyokka kino abakulu bakipapira. For instance, we have traders here who have been importing things from China for a long time. Government has adopted a policy of import substitution to say that we want things made in country. That because the Chinese are smart, they realize no, although we are making the things in China, let's create cottage industries in Uganda to package and to benefit from some of those incentives. And they've done that. Mu lukiiko lwa bannamawulire oluyitiddwa ku kitebe ky'ekibiina Entinda, John Walugembe asabye abakulu abali mu bitongole ebikuumaddembe okwewala okukumira obunkenke mu bantu nti kino kikosa ebyobusuubuzi wadde ng'obukumi bwetaagisa. Tuwagira gavumenti ekozese enkola yonna ey'omumateeka okulwanyisa obutujju buno. Tusaba bannaffe abali mu byokwerinda okulaba nti bagezaako okutegeera ki ekireeta abavubuka abalina amaanyi abakuliridde kugamba okola ebintu nga bino. Walugembe awadde abasuubuzi b'emirimu emitonotono amagezi okulaba nga bettanira nnyo ensuwa okusobola okukuuma ebyamaguzi byabwe era kyakubasobozesa okuva ku ddaala erimu okudda ku ddala. The insurance industry also needs to do more to ensure that it takes advantage of such moments, because now you see it is the federation speaking on behalf of the insurance industry. Why aren't the insurance actors saying, look, we are able to help you out of this problem? Kale obubaka bwa bano bulaga lwatu nti wadde gavumenti yayisizza obuwumbi 200 eri ab'emirimu emitonotono naye ebikyalina okukolebwa bingi bw'ogeraageranya n'obwetaavu obuli mu basuubuzi. Titus Jemba, BBS Telefina.